Oluswayiri lwe lulimi lwokka kwezeza ku lukalu lwa Africa okutongozebwa ekibiina ky'amawanga amagatte nga lwatongozebwa nga 24 mu Musenene wa 2021 nti nga buli musanvu Kasambula waalituukanga ensi yonna erijaguza olunaku luno. Eyaliko omukulembeze wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere yasinga okujanjabaza olulimi luno era ng'ebiseera we yafugira yateesa nti Oluswayiri lwandikozeseddwa mu mawanga gonna ag'obuvanjuba bwa Africa. Olwaleero mu kujaguza olunaku olw'omwaka ogwokubiri amawanga gonna agakola omukago gwa East African Community basoose kukumba okuva ku Constitutional Square mpaka emikolo emikulu gye gyabadde ku Hotel Africana. Essira lisimbiddwa nnyo ku kutumbula olulimi Oluswayiri era nga n'ennyimba ezirusuusuuta zikooloobeddwa. Buli nsi eri mu mukago guno ekiikiriddwa era nga bakira buli obwedda abaka akamansukira akuutira bannamukago okusoosowaza olulimi Oluswayiri. Akiikiridde Burundi ategeezezza nti bbe waabwe baatandise dda okulufuula olw'obuwaze mu masomero okuviira ddala ku ddaala erisooka okutuuka ku zissettendekero. In Burundi, Kiswahili is taught from primary school to university, and most of people can speak it. Akiikiridde Democratic Republic eya Congo Aline Luanda ategeezezza nti kino kyakunyweza olukalu lwa Africa mu bumu ate n'okutumbula obuwangwa bwabwe. Ono asabye bannamukago okukozesa ebitone byabwe eby'enjawulo okusobola okutumbula olulimi. An essential tool for fostering regional integration and promoting cultural diversity. Facilitate the promotion of Kiswahili language through communication, advertisement, publication and music. Akiikiridde South Sudan ategeezezza nti ewaabwe babadde basoma na kwogera Luwarabu lwokka kyokka oluvannyuma lw'okwegatta ku mukago guno ogwa East African Community bakusoosowaza nnyo Oluswayiri wabula basoomoozebwa olw'omuwendo gw'abasomesa bagambye nti bamunnyoto ddala. We are very eager to get some few people to go and learn Kiswahili so that we can be like the other people in East Africa, or not in East Africa, or as Kiswahili for Africa. So thank you for your promise. We are ready to go and learn there. But for Uganda or Burundi, they may have chance to give us teachers because our government have accepted us to learn Kiswahili, but we lack teachers. We can borrow from there because omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule y'ensonga z'amawanga g'obuvanjuba Edith Mwanje abuulidde ab'omukago ng'engabo bwe bagirumisizza amannyo era nga ne kabineeti yalagiddwa dda okuteesa mu Luswayiri. Saying that goes that Kiswahili was born in Zanzibar, grew up in Tanzania, fell sick in Kenya, died in Uganda, and the funeral was done in both Rwanda and Burundi, and DRC was the burial place. Hearing what my colleagues from the partner states have said, I don't believe that Kiswahili has died. And I want to assure you that Kiswahili is resurrecting in Uganda. Omukubiriza w'olukiiko lw'omukago ng'ayita mubaka wa Uganda Gerard Black Siranda agamba nti balina kusooka kukyusa kawaayiro aka 137 akassemateeka afuga omukago guno akalaga nti olukiiko lulina kukubirizibwa mu Lungereza olwo nno badde mu lulimi Oluswayiri. There are key things that require to be looked at. The amendment of the treaty is very important because our treaty as we speak now, it says the official language is English. I know that the summit has taken positions in terms of looking at Kiswahili and looking at the French, but the treaty as we speak is limiting us to only official language as English. And I believe, and as Assembly, we recommend the urgency of looking at the amendment of the treaty as key for us to achieve what we want to say. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo abuulidde ab'omukago nga minisitule bw'egenda okuteekesa mu nkola olulimi Oluswayiri era nga baatandikira kuba minisita mu ngeri y'ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Minister of Education and Sports in Uganda, we are very committed to do everything possible that will make Swahili Uganda's passport. There are many things that are being done. I'll share with you only 3. 1, starting from cabinet. Our cabinet every Monday
they are subjected to Swahili lessons. Minisita w'ensonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Litwala Kadaga ategeezezza nga bwe bafunye edda scholarship ez'okusoma oluswayiri nga kale bannamukago basaanye okukyettanira. Good news from the University of Dar es Salaam that there are scholarships for those countries which are deficient in Kiswahili. For me, I think that's a very, very big achievement for this function. We also welcome the reduction in tuition because that's the policy of the heads of state of the community. Abadde omugenyi omukulu President Museveni ng'ayita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asabye bannamikago okukopa egyo egy'amawanga g'abakyeruppe nga European Union bw'ategeezezza nti gaganyuddwamu byansusso olw'obumu mu ngeri agali awamu geegaluma ennyama. The Americans, Asians and Europeans have effectively utilized the principle of unity despite the greater disparities which exist among them to build powerful economic and political entities. However, economic integration, even if it creates prosperity for our individual countries, will not answer the issue of strategic security against global threats like terrorism. Omukago gwa East African Community gulimu ensi eziwerera ddala 7 okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, South Sudan ne DR Congo. Olunaku lw'okujaguza olulimi oluswayiri mu nsi yonna ogw'omulundi ogwokusatu kwa kubeerawo omwaka ogujja mu kibuga Kigali e Rwanda. Freddy Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.